naye okusinziira ku mbeera y'obudde yeeteeka waka osobola okufuna ekkooti ng'eyange eno. Nze Musa Ssemwange olunaku olwaleero muganda wange olunaku lwakubiri tutuukiza muganda wange programu ekyenkya Monday up to Friday saa 12:00 paka saawa 4. Olunaku olwaleero tugenzeeko mu mbeera ey'emikolo. Ebiseera ebisinga omukolo gubeerawo ne musonda ssente ne muli emmere, naye omwogezi w'omukolo waabanga muganda wange tekiggwa, embeera etambulira ddala bubi nnyo. Kyovola ebiseera ebisinga bagamba omukolo gwanyumye naye omwogezi ng'atubowa. Kati tulina omukisa bannyebo ne basebo okuba nti olunaku olwaleero tulina omwami owa Vibe, Mr. Sevidde. Olunaku olwaleero tumulina agenda tunyumiza embeera eno etambula etya ey'okwogerera emikolo nga wojja. Omuntu yenna nga muganda ate nga mulungamya wa mikolo alina okunana. Omukolo guweesa ekitiibwa bw'oti bw'olina obbikola tubikola nga tunana naye nga nkulabidde mu ssanyu. Weebale kunnoonyaako ku mbootekezi nange ndi musanyufu nti mbootekeddwa. Omanye olutimba gaggadde lwero lwabukedde yesinga 16 years and more. Kituufu. Tuli ku namba limo. Ate nga tedda nga gyeva eyambuka bino muzungu byagamba sky is the limit. Nze nkakasa nti waggulu wa sikayi bukedde neeyitawo. Ninga muli mutya? Alhamdulillah, buuza kuba tulana abatuwuliriza. Abatulaba abatuwuliriza abalabi ba bukedde mwenna ndi musanyufu bya nsusso nti ndi ku lutimbe gaggadde olwa Bukedde TV gitetere faina embootikizi nange embootikiddwa olwaleero. Muli munda mwennyini. Kati nno embootikizi radio yaffe naye tugenderawo byonna bikolanga president. Bwekiri radio yaffe 105 embootikizi kati Bukedde TV 1 TV y'omuntu wawulije tulinayo ne Bukedde olupapula. Buli Monday tubeera ne PLE ne n'olwokuna. Engeri gye tuli mu environment y'essomero nja kusaba we tuva ku interview omukulembeze w'essomero lino omugamba agulenga PLE w'abaana. Kati ekyewuunyisa wa Monday n'olwokuna ekyewuunyisa si kumugamba eyo nkola yaffe PLE wano abaana okuyita ebigezo Bukedde kintu bimaranga wano amina neyanziza. Omanyi oyo ali ku kamera musajja wankyukakyuka. Mulabye era n'akaviiri kalaga nti muntu wankyukakyuka. Manyi akaviiri k'abantu bagamba nti agwalabye ye mwana n'abagamba nti enkyukakyuka ejire nti wakula ennume tewakula emu akaviiri kalaga. Naye ng'obulamu bulamu butambula bweyaggala era kati ffe kati nze wendi butendereza nakwebaza kati okusaba nasaba binayagala mu bulamu siri bubi bitambula nga Katonda bwe namusaba abiteeketeeke. Amanya n'eddoboozi gwange Sebidde Abdulbas lyerinnya era eddoboozi libawulidde lyeryo. Ku TikTok okwo weeriisa nkuuli emikolo zina dance wali osiise ku chapati. Kati yawo bokanga mbukanzi okola kati obera gundi okanga mwana okanga mubwote kati abachapati mbawagira nnyo nziriya nnyo kati nenge jemba banga bagira batya nga baziseka bwe bati nagikyusa bwati ningamba wano nyinzo banga ndikoyitivu nezija mu dance nze ko lwe kulanga ogiroti kati yo trademark dance okusinga okukwata ku kanzu oteka mwaka yala nogira muko bwoti nosika mu ku chapati nogira noti kati kola omukono ngira bwenti oromba kyusiza naye ng'obulamu bwebo oli mwogezi wa ku mikolo ate nkusanze kusomera bikwatagana bitya. Kati essomero lino lirya nnyamba okuzuula ate sayidi endala aboogezi b'emikolo abasinga basomesa batuyamba okwezuula era obusomesa mbwebaza nnyo abantu bagamba lwaki obusomesa tobuvaamu kuba neri nfunamu neno nfunamu kino kisomera n'ebbaluwa yakyo ndi musomesa omutendeke ate enyumiriza mu kintu kyakola kati obusomesa ebiseera ebisinga mbeerawo okuva ku Mande paka Lwakutaano Olwomukaaga ne Sande bikolo byesinga okubeerawo neŋŋenda nji ya sayidi eri obutateeka magi mu kisero kimu. Nakulaye ng'okogerako ku TikTok bwekiri baga abantu mubeere creative bwekiri toyinawo otuuka kiseera n'ogamba nti kino kya affectinze omulimu guli kwakati imagine olina omukolo ku Sunday olina classrooms ku Monday awo okolawo oti kati bwe nasoma nakola ku history omusajja wamitanga Napoleon Bonaparte namwagala nnyo era nga mufolowenga nnyo nga muwuliriza yagaa nti omuntu omusajja yebaka esaawa ezi bbiri omusajja gwe bayita omuki omusajja esaawa meka bbiri omukyala esaawa 4 omusirusiru saawa 6 si bigambo byange bya Napoleon
kati nzire banga ngenza ku mukoro ne ku musa mukago gwekiro zigenda kwira ku 12 ngesawa zine bazemu nnya otulo tugenze era nga ndi fresh bulungi nnyo nga toyinza kumanya nabadde ku mukoro karangala eseza omubiri gwamanyira gwakimanyira timbandiko kati twogere ndi ku mikolo gino oli okufuna akutuukirira atya kati mulimu abanfuna nga balina enamba yange y'essimu mulimu abanfuna nga banzija ku TikTok mulimu abanfuna nga banzija ku Facebook mulimu abanfuna nga bayitira ku mikwano egimmanyi avenues nyingi amakubo mangi omuntu mwanfunira baradendo budde tulina ebibiina ebyenjawulo byetutwala n'omuntu asobola okukola ekibiina kye nabeera n'abantu be batambula nabo bintu byanjawulo naye nga tulina obukulembeze ennyimba zino zotera okuzinirako ku mikolo muteesa ne DJ n'omugaa nti era olwa alien skill oba Nando Love kibeera kitya olwo DJ nga akumanyi nga mutambudde mwenna okumala akabanga nga twetagisa kumusaba ye nga amanyi vibe yo n'amanya interest yo weeri nga gwe nabeera n'omukyala waka nagaa nti bwe nkwata mukeno ono ne muteekamu ekinyeebwa bawa nga awomerwa eddigobe kati ogenda otuuka waka nga kyakoze kati ba DJ tulina ba DJ abamu nga akumanyi byoyagala speaking about omukyala waffe ali ati omukyala gyali Hanifa Hasifa omukyala ono nina omukyala omu naye wala nnyo okumuteeka mu media waliwo erinnya lyendaba ennyo ku TikTok kuba naye bangamba musomesa era ku ssomero lyerimu wano ayo kyali wange otubeera mu byaruhali ku TikTok namunsi alya ku oyo muntu wange nze kati nina emikwano mingi enkola nabo nabona mikwano gyange nze wano buli mukozi ali wano mukwano gwange kuba ndifire nnyo n'abantu kati oyo Hasifa tukuba naye olwali tusobeseza naye emyaka egisuka 25 wano naye nga temulinamu ngeri temuli ngeri omuntu mukola naye wano abeeranga muganda abeeranga mwannyoko wano sibeerangako nangeri na muntu yenna kyekinkumi nga nina ekitiibwa wano naye oluddewo oli myaka ng'emikanga osomesa wano 25 byokka n'entebe ku tagi naliyo emyaka egi era ndi muzira kutagi bwentuuka basima n'ebitooke bagamba waffaze nanekayo omukululo era n'abaana bampagira musomesa waffe beeramu ekintu kitambula kunze weewo wakakolako kambayita abayizi bo wakakolako bwe musi ku mikolo gyabwe nga bameka mingi naye ogwasinga okunyumira nkoze ebikolo gy'abayizi mingi the graduation embaga zijini wedding reception okwanjulwa naye gwasinga okunyumira nti nakola omukolo ng'omulenzi nze namusomesa n'omuwala nze namusomesa era ne bagamba ekitegeeza nabasomesa nganga naye kati mbasonyiye nekiyitaawo ogwo nanyumirwa nnyo kale atulaba muganda wange oyinza ogasemwanga ali kuki omu kuba MCs abaliko ongambi mu diaspora bakwagala nnyo okigira otya nti bayongedde okwagala mu diaspora comment zaabwe mbeera nziraba ndisomako eziri positive ezisinga ezi negative najo zibaayo naye nga ensi bwetu bwetambula nina we nakulaba ku mukolo gw'abazungu neŋŋamba musajja wange bamuse olw'abazungu naye n'ogenda ota oluzungu neŋŋamba yes oluzungu mu bintu byennebaza katonda ebyennimi sibinaako taabu oluzungu lwensomesa oluzungu sirugwangako gyensomedde yonna abaana banyi nti muntu wa luzungu kati mu bintu byesibinaako taabu luzungu oyina manyi ennimi mmeka ziwera kuba oluganda ndwogera nenjogera oluzungu nenjogera oluswayiri nenjogera olusoga olugwere nengenda yoko nengenda ko Mbagisu bamurembe buriye nakamahwa ingo ndikugana bigaragara biri nayo nengendayo nengenda ko Mbanyoli wange mulinga no muliba ngena muliba shingondo muliba jogoba lodi so kudulinga ebyo byonna nengwesa nene nkwatayo kuyiri bezo tulina giyiriba kati nkoleramu obwe musimu lunyolo inimaji tuze ku mukolo Ibula ali ne munne kati ebonyoro nfutte wala oluba lwakusaalisa kati nkutwalewo okumpi oyinza okutwala mu bazungu oba oyinza okutwala ebusoga kankutwala ebusoga baganda baffe ba John Black bakagwa bababa ni mama abasengwa tuli banka bino nti tuwaniriza bamaiso gaimwe twenda okweyama nti ffe twide yano lwamukwano era bano benkulembere bona bambaire mu nambala ewese kitibwa mu busoga eno era ndiko basaba kagwa mubeewo mu tiamentende era mwe bali kupiriya Dennis ndoza tukozeeko Dennis mukwano gwa naye musoga bukwakulizo kibo otunulira ng'oli akwadde business y'omukolo waliwo terms and conditions ndoziberawo omuntu omugayidinga nga yagala omukolo gubeera omulungi waliwo ebintu bifuga omukolo
kati ng'ogyeko okutwala nze mukulembere okulungamya omukolo oba ogwogerera there is being a spokesperson n'okubeera MC byanjawulo kati bw'oba oli bwamba ntutte muyambako ne mugamba singa omukolo gweyagala gutambule bulungi bino wammanga birina okukolebwako ne mugamba one ojja kuntwala nungamya omukolo gwo obanga ogerere nenga sound nfu nenga sound efuga nnyo muki omukolo ako nakabeera kalombolo omugayagala omukolo gubeere mulungi sound erina okubeera nki nungi simugamba tuleta sound gundi naye muga sound making sure sound nki nungi ne DJ nga muki nga bulungi akola kyayagala kati n'omugayidinga ne kuya decoration nti omukolo okuvaayo ebyemmere naye nga nze nkwataganye na sound. Okay, mwaka gwa 2021 owekitiibwa Katikkiro alina beya meeting aboogezi b'omikolo naye Essira n'aliisa nnyo kukubiriza abako baleme kwekyamula nnyo ku buko nti omuko agize ali mumaka muko naye naazi n'ekkooti n'evaamu abalala balina engeri enkola y'Ekinigeria gye baatonzeewo kw'eyokumaasa ssente ebintu ebyo tebirina ngeri gye biddizaamu mabega mbeera ya mikolo gyaffe. Kati emikolo gino nze musajja musomesa waliwo enjawukana mu ndowooza z'abantu ab'enjawulo. Katikkiro ali mutuufu nnyo ku nsonga ye era omulamwa gwali muki gwali mutuufu naye kati emikolo gye tukola bantu baba banjawulo n'obuwangwa buba bwanjawulo ne background zaaki kati nze maani naggwe nkulembedde nze ne dansi nange njikoonamu naye yange sikukwata ku kanzu sikunama kano kogambye akaki akokuseka chapati n'okusonga olugalo n'olusonga nga ngamba nti mu maaso awo birungi bijja abantu bayinza banga tebalitegera naye nga nolina message yaki kategeeza mu maaso awo ngenda mu maaso eno gye twava emabega sigira ntya siddayo kati buli kintu kibeerako message yaki yakyo naye nze benkulembera mbagamba tokola kino tugenze ku buko tojja kujja buzzi wadde oli mwana azaaliddwa olina ekkoma obwogira otya wookoma naye kati waliwo nabalala bamubeerako olusemeza gye tubeerako kubeerako encupa ecupa ezo nga zirimu ebikambagga kati bamala obituuka obikwatako abatakyafugika abatakyafugika naye nga tekitegeeza nti nze mugaye nti kola ekyo naye abantu bwamala okukwata ku cupa tasigala kyekimu obulamu bugira butya bukyuka kati gugwo kuba gwagayidinga nakuba kumakuma ozinagamba DJ kati kendeza mugira bwoti kale yebukedde TV1 muwanga gwayina essimu yange njagala tutege tugenda yingira dde mu mbozi za boda mukama wange nga tunatera okumaliriza nze ali wano nange njagala okukola omukolo omukolo ennaku zino mulimu omuntu gwolaba najjuza olujja wano wonna abantu nga batutiisa okukola okukula abantu abo nga batutiisa okukola emikolo kati mmenyeramu katono omukolo nyinza atwala sente mmeka ez'omuntu wa wansi ne bano abasajja kati omukolo oli mutuufu omukolo nali ndabyeko mukwano gwange yampa omukolo nga nze ngeno mukulembera ninaku z'omwezi naziteekateeka omukyala kinyini mukyala we abakyala baagala nnyo okwanjula tewali asinga kwagala mukolo gwa kwanjula oba kwanjula nga mukyala omukyala yagamba bba n'amugamba nkwegayiridde tusooke tubiyimirizeemu waliwo omugagga amusoose mu lujja ko omugagga yasooka n'asindika ente mukaaga nga abataka bagenda kulya ndye mukyoma ku kasiki omugole omukyala nagamba bba nagamba nti tuyimirizeemu ensonga zino tetuddanga mukola muki mukolo ogwo naye ekisinga obukulu gwenga ggwe kusaba abantu bazaala omwana w'obuwala ojje mu ngeri gy'osobola okugira otya okujja oyinza okukola omukolo nga sigwe wabweru nga gwa munju nga sigwa masappe omukolo nga guli simple nga musaamusaamu nogenda tugenda kubeera wabweru tubeere muki munju waliwo n'emikolo emirala gye tukola ngaebirabo bijja ebirabo by'abakulu bijja gulo limu nobireeta nga obudde bukyali omukolo nga gwa lwakutaano nobireeta ku lwokuna oba gwa lwa mukaaga nobireeta ku lwokutaano nabyo gye ebiri kiba kikuyambyeko okukweka kiri era ffe netugamba nti awo omwana ebintu yagize atya yabireese twabiridde kati oli tamanyi yaleese ki oba kuba abantu basunzi bagerageranya bapima bagamba ye amakolo ayira weebuuseemu ebintu naye kati bwokola kiri nobireeta gulo limu ebyo nabyo obyewaze kale embeera bwe nga tumaliriza tugenda mu mbozi za boda ebyaddala mu mpombo z'abakuba alina ebintu bye bateekamu gwabadde nnyo ku mikolo olina kyewala batadde sijja kukkiriza kwati bateekamu nga gyendi naye sijja kukigaana naye kati bagamba abangi obasonga wekyabikira tewayinza kubeera kintu okujjakuwo nga waliwo alina obujulizi ku kyo wali amaka gabo nga tegalina ddiini nga balowooza nti banaateekamu ekintu mu luwombo ekyo kijja okunyweza obufumbo kati sijja kugamba nti tebabikola oba babikola kisinzira ku maka waliwo amaka agamu nga si mangu
gasobola bikola agali mu eddiini tegagira gatya naye kati nganze nze empombo tuzirya ate tufayo ali empombo tuzirya kuba nze bwe mankulembedde ensonga noli senga nayo bangenda byakoze okulamiza tatamiriza kunze nze ffe tulya batuyita timu oluwombo ku luwombo ebigambo bye bisembayo tukyali naawe naye njala funawo osibule abatulaba netuddeyo mu studios tunula wano abatulaba ndi musanyufu nnyo ebyensusso okuba nti nange nkyaziddwako ku tv gye nsinga okwagala tv ŋŋanzi tv y'omuntu wa bulijjo kkiriza bagaana ndi musanyufu ebyaddala era abatulaba abatuwuliriza mwena mbagaza birungi byereere omukama atakuumira mpeera abankuumire yamani toyanza nyo toyanze ge timu yonna gye nkoze nayo Ibra Muwanga Dennis Kanakulya Justin Rose Roger Nsereko timu ya kabi azawedde Fina Nampija ne online timu yonna toyanza nyo toyanze ge muganda wange mbagaliza onako bulungi musibe bulungi mwera TV gagadde TV y'omuntu wa bulijjo bukedde TV number 1 TV mu Uganda n'omwami akibagambe ndozaayo MC Vibe mumumanyi takoma kukola wa MC era ekirala musomesa akola ku mirimu egy'enjawulo tugendagenda mu mbozi zaffe za boda awangale ayisa abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi tusinkane olunaku Orange Chance gadde nze zawedde Fina oli mulungi gwagikereddeko ekyekye program gyoli mukulaba ebibozi bya boda ze MC Maswanku ow'ekisindo Goma kwewawo ddala tuba mu baana ba boda boda nga tuwayamu nabo ne tulina ddala bitambula bitya embeera eta kye kirugo kyajja obulamu bwange obulamu bulungi oli bulungi webale kubanga okwasaganya kale sebo oli wano weeyagala neeyagala mpola mpola amanya kuyitani wano amanya nze Kawesi Peter Salo Kawesi Peter Salongo ababoda boda nabo baba Salongo sebo Salongo baba basajja bagundi nga bakuza emyaka ebyo gwabimanyi naffe tubeera basaalo yakyukamu mutikka abaana mutikka abayizi ku essomero ne mubapatika ku boda boda netikka abaana abayizi nga 10 abayizi nga 5 ku boda nedda sebo sinze nze Salongo ebyo sibikola kuba ndi muzadde era ntikka omwana wange abeera omu ngamba nga siwo nga kumusaabaze akasoma bamukuwadde ati abaana bonna nange mba muzadde kyenva nkugambye ntikka omwana omu bana batikka abaana abayizi abangi nayekoba omu 2 3 bana gulooza kiki ekibaviirako anti munnange obwavu ate Katonda ono yatutonda n'atwawula emitwe kati nze sisobola kutikka baana abo baana 6 ku piki emu nga ndi musajja muzadde ki kyemba nfa kanfune 10 nga lwange nfune mirembe sebo n'oli atikka abaana nabo lubalulwe naye 10 lubalulwe naye mubutamanya oba kati gavumenti yatugamba tutwale omuntu atya lwaki atoteekako abaana bonna ng'oli muzadde ddala bana ababodaboda batikka abantu alaiko oyo atikka bangi oyo owa Arsenal mule kubeeraawo kati kyekiro jaji obulamu bugamba buti oli stede bapita Maswanku bakuyitaani ampita abbe mutika abayizi abaana amutika abaana baboda mutika kuna abaana nga mubatwala ku ssomero nga bangi waki ana balina ziwujjuzi n'ebitande binene bye batika eyo naye ffe ababokisa tetutikira abo bantu tebatwagala natwagala tebabagala ababokisa tebatwagala baagala zino ziyawujjuzi tvs olowooza lwaki ababodaboda abamu batika abaana abayizi ku bodaboda nga bangi olowooza kiva kuki sinzira bwavu kubanga omuntu gwe balina ssente zo omuzadde n'owo omwana we owa boda n'omusasula ssente ezisaanidde tosobola kutika abaana bo bwe batyo ekyenkya kikutuusiddwako Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir